Byagambye nti awo abayigirizwa be ne bajja ne bamugamba nti omanyi abafalisaayo nga banyiiga bwe bawulira ekigambo ekyo ekiwulidde. Teriiyo muntu atanyiiga ng'awulidde amazima agamucyalenjinga omutima gwe. Naye n'agamba nti awo abayigirizwa ne bajja ne bamugamba nti omanyi abafalisaayo nga banyiiga bwe bawulira ekigambo ekyo. Abayigirizwa bali ne Yesu, bo balaba ebintu kubanga nabo batambula ne Yesu, nabo balina ku mbala mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa zo. Kikulaga mangu omuntu atali mu mbeera ntuufu. Yesu n'abaddamu bw'ati, naye n'abaddamu n'abagamba nti buli kisimbe Kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulibwa. Mubaleke be basaale abatalaba. Buli kisimbe. Naye Yesu n'abaddamu n'abagamba ku Lunyiriri 13 mu Matayo 15 n'abagamba nti buli kisimbe Kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulibwa. Mubaleke be basaale abatalaba. Olaba Yesu bw'addamu kyekiri kye nagambye nti Yesu yadde ayogera eby'ensonga era ng'omulaba muteefu nti tewaliiwo ekitaasimbibwa Kitange ekitalisembulwa. Ebyo ebigambo eby'abantu bisimbulwa mangu, naye ekigambo kyokka ekibeerera kye kigambo kya Katonda. Naye okusanyusa obusanyusa abantu kubanga abayigirizwa banyiiga, kubanga abantu banyiiga bw'obuulira enjiri ey'obwakatonda eri ku mazima banyiiga. Nzijukira lumu omusumba Kawaala ng'abuulira oluusi ng'amaze saaviisi, abooluganda ne bagamba eyo enjiri gy'obuulidde leero tetusanyusizza, eyo enjiri gy'obuulidde leero tetunyumidde. Kwegamba nga baagala obuulire ekyo ekibasanyusa emitima gyabwe, ekisanyusa endowooza zaabwe, ekibagamba nti olwaleero oli ku bitaala bya guliini, leero kikutadde, leero ogenda kulera enduulu walala, obutebe busituddwa biki. Naye Yesu agambye n'abaddamu n'abagamba nti buli kisimbe Kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulwa. Buli kigambo kyonna eky'abantu, eky'obulombolombo, eky'abantu kye bakola nga baagala bye biba bikwatayo, ekyo kirisimbulizibwa. Era ky'oba olaba nti owooluganda ng'oli eyo tolina kutya bigambo by'abantu. Ebigambo by'abantu biggwawo, abantu bawaayira, abantu bavuma, abantu bakyawa, naye kimanye nti ebyo bigambo byabwe. Bayibuli emaze okukitugamba nti n'agamba nti kale munsinziriza bwereere kubanga nga muyigiriza amateeka g'abantu nga byebyo bye mwagala bikwatibwe. Kale mwogerera bwereere nga mwagala abantu bawulire nti gundi akola bw'ati, gundi ali bw'ati, ate nga mukirowooza na bulowooza, ate nga mumwekobedde bwekobezi musobole okumunyigiriza, musobole okumujja ku ekyo ky'aliko. Abooluganda, ebigambo ebiringa bwe bityo ky'ova obeera nga tewandibitidde, kubanga mu kigambo kya Katonda mwe muli amaanyi agasobola okusaanyaawo obulombolombo n'amateeka ag'abantu. Naye Yesu n'abaddamu n'abagamba nti buli kisimbe Kitange ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulizibwa. Mubaleke be basaale abatalaba. Abalabe baleke be basaale abatalaba. Baleke kubanga ne Katonda wo tebamumanyi. Baleke bakole byonna bye baagala okukola, naye Katonda anaayimirira ku lulwo bwenyweza ekigambo. Baleke be basaale abatalaba, abalowooza nti bayinza okukola emitego, ayinza okumala n'akikola, naye ekiseera bwe kiyitawo naye n'alyoka akifuna. Olunaku terukya ng'omuntu kyasimbye tekivuddeeyo. Olunaku terukya ekyo ekibi ky'osimbye kyoyagaliza munno buli ssaawa nga tekivuddeyo. Owooluganda tulina okumanya nti buli kyetusiga kyetukungula n'ebyawandiikibwa bye byogera. Kakati bwe tuba tutegeera ebyawandiikibwa nga bye boogera abooluganda, tulina obulamu kubanga tujja kuwummula. Waliwo emitawaana egijja n'ogiraba nga myangu kubanga oli mu Yesu. Waliwo emitawaana egijja n'obaleka ne boogera. Omuntu kye ki? You can approve yourself in the word of God. Oyinza embeera embalayo esobola okuvaayo bulungi nnyo nga wenyise mu kigambo kya Katonda. Ebigambo by'abantu bireme okutiisa. Omanya bulungi ky'olina okubeera ne w'olina okubeera. Maliyamu yamanya nti sirina kubeera mu ffumbiro, nze nina kubeera awali Yesu. Bayibuli eyogera bulungi nnyo, kigambo kino nkyagala nnyo mu magezi gano aga Solomoni mu ngero 22 nti omugezi bw'alaba awali akabi tayitawo, naye omusiru ayitawo buyisi.
waliwo ebifo bye tubeeramu abooluganda nga tetuteekwa kubibeeramu, waliwo ebifo bye tubeeramu nga tebigenda kutwongerako, waliwo emikwano gye tuyaayaanira naye nga gigenda kukussa bussa wansi nga tegikwongerako na vali, gikumenya bumenya. Era bwe gikulabako bwe bati ne batandika okwogera ebigambo byabwe eby'abantu balabe nga bikwatayo, bikwatawa ku mutima gwo. Owooluganda, toleka mutima gwo kuguteeka mu bantu boogera yogera byonna byonna gasiya. Omutima gwo eno si trash can, bantu kubaleka kwogera bye boogera ebitazimba mubiri gwo, kubanga ekyo ky'owulira n'amatu go kye kikola okukkiriza mu mutima gwo ne gugwamu ebigambo ebitagasa. Mikwano ki gy'oli nagyo ginyumya ki, gyogera ki? Waliyo emikwano gye tuba nagyo nga bw'otuuka omugambako okusaba agamba munaye sirina budde, ate omanye nkooye nnyo ki, naye nga singa mu kaseera ako kennyini ogamba tibannaye oyo wawulidde ebyafudde ku kyalo, wawulidde bwekyabadde ku gundi, awo ajja kubeerawo omuntu abadde akooye ogenda okulaba nga munyumya n'obudde ne bukya, kubanga baagala ebigambo ebyo eby'amateeka bye baba bayigiriza bikwateyo. Naye Bayibuli kyevudde tugambye nti Yesu n'agamba nti bansinziriza bwereere, bansinziriza bwereere, bansinziriza bwereere nga bayigiriza amateeka g'abantu nga bye byagala byo okukwata, bye baagala okwogera, eŋŋombo ze baagala okwogera. Abantu balina eŋŋombo zaabwe nga ze baagala okwogera, ze bawuliriramu essanyu ne baseka. Naye agambe nti waliwo ekitasimbibwa kitange ekitalisimulizibwa, kubanga ebigambo by'omuntu byakaseera naye ekigambo kya Katonda kya lubeerera. Bayibuli egamba nti eggulu n'ensi biriggwawo naye ekigambo kya Katonda tekiriggwawo, nti biriggwawo byonna. Kye kigambo ky'otayongerako ate ky'otajjaako, kye kigambo ky'oyogera ne kikuwonya, kye kigambo ky'otambuliramu. Kitambuliremu, kisome, kiyigirize, kibeere ku lulimi lwo nga buli lw'oyogera ne bw'oba osaba ne bw'oba ovuga mmotoka ky'oyatula. Nakutegeezeza ne nkugamba waliwo abantu betwegomba. Yes, waliwo abantu boolaba n'obeegomba. Naye bwe nali nga nsaba waliwo embeera gye nali mpitamu nga nina abantu nga mbategekera zi conference, nga ntegeka byakuyimba, nga naye ndaba nga ne bw'obeera nga okolagana nabo ng'ate ebintu byabwe nga babikola bulala. Naye bwe nali mu kusaba Mukama n'andaga n'aŋŋamba ekigambo kimu nti okimanyi nti kye weegomba eri abantu abo b'otegekera olina kinene nnyo okusingawo n'ekyo kye weegomba gye bali abo, kubanga omutima gwo ngulaba nga gukeŋŋentererwa, omutima gwo ngulaba nga guggwako emirembe, kubanga olina ky'okola naye nga n'abo b'okikolera bali awo kukumenya bumenya. Abantu batutwala for granted, bakukozesa n'okola bw'oti n'okola bw'oti, n'agamba katuddeyo tumujooge, katuddeyo tumujooge, katuddeyo tujja bbirya. Omuntu n'ajja n'omukyaza atuukira mu nnyumba yo, byonna byonna ebintu n'abyonoona. Bw'agenda tagendera awo, mwalubaamu ebifaananyi byonna abijjamu, n'agenda n'atuuka mu kisenge ayingira buyingizi kubanga wa Luganda. Abooluganda bwe tuyingira mu Katonda atuwa amagezi. Twetaaga amagezi mu Katonda, twetaaga abakkiriza okubeera n'amagezi. Abantu bw'obeera nga tofunye Katonda togenda kuyiga bulungi mpuliziganya. Empuliziganya y'obwakatonda yeetaaga okubeera nga tuyina communication entuufu. Ne bwe mbeerawo ng'oba ono muganda wange oba oli muntu wange, weetaaga okucommunicatinga naye nga tonakwata mu bintu bye. Ogenze bakukyazizza naye gwe tokommunikatinga, olugira ebintu obikwatamu bukwasi. Wuuyo firiji ebintu byonna obijjemu obiridde, wuuyo otuuse mu buliri weebase kubanga omanyi ba Luganda bo. Kimanye nti wookyadde muganda we yafumbirwa, kimanye nti wookyadde baaba wo yawasa. Abantu abamu tebaganya na baana baabwe kubeera bulungi mu maka gaabwe. Maama yayagala abeere ng'ate ye yawasa mukamwana, abeera mu maka kyalagira kyayagala kikole. Taata yayagala omwana oba akole kino akole kiri. Abooluganda tubeera mu Katonda atuwa amagezi okubeera ne borders. Muganda w'omulenzi oba sister w'omulenzi oba omulenzi nga sister we akyadde, ye yayagala awa amateeka eri sister gye yafumbirwa. Kisoboka singa wabaawo embeera, kisoboka. Naye bw'oyitawo ennyo n'obeera ng'ate gwe olinga gwe mwami. Abooluganda Katonda bino byatuyigiriza, atuwa amagezi, atuwa okuba abakakkamu, atuwa okumanya ekyokukola mu buli kiseera, kubanga eŋŋendo zaffe tuziringisiza ku ye, naye n'akikola n'akituukiriza. Abooluganda kino kye kiseera okuba n'amagezi. Mbadde nkubuulira ne nkugamba nga waliwo abantu beweetaaga ennyo mu bulamu bwo,
naye nga n'obwoba olinaana okimanyi nti eriyo abantu nga gw'ogyoli olina emikwano gy'oyagala ogyegomba naye mu butuufu nga tegikwagala wabula kigikola gyagala okukukozesa ne gikuggyako buli koolina akalungi bwe babeera mu bizibu bajja ewuwo nga beetaaga ssente bambi olw'okubanga olina ekisa ate obaagala nnyo era n'obawa kubanga era bayibuli naye ekyogera naye ate weetaaga okubeeramu ak'amagezi abooluganda ekigambo kya Katonda kye kigenda okutuwa amagezi kubanga oyagala obawe wozza olowooza bwe banaakwagala naye abooluganda waliwo ekigambo kye nabikkulirwa mu bayibuli Katonda yaŋŋamba nze nkwagala mmere nkwagala nga bw'oli gwe njagala olabe okimanyi nti bw'oyagala Katonda n'oteeka ekigambo kye eky'omutima kino n'okiteeka mu mutima ne kijjula mu mutima gwo endowooza zo ne zikyusibwa okuzzibwa amagezi g'amajja Katonda agenda kukukonekitinga ku bantu be weetaaga mu bulamu bwo Katonda agenda kukuleetera abantu be weetaaga mu bulamu bwo kubanga bantu ba mutima bajjudde mu ssere ekigambo ekirungi abakola by'oyagala era ojja kukyewuunya nga waliwo n'abakuviira nabo oba tobagobye naye Katonda bw'amala okulaba omutima gwo ng'omwagala ng'oyagala ekigambo kye ng'okisoma ng'okitambuliramu ng'oli muwombeefu ng'oli muteefu Katonda amanyi by'oyagala ne bw'oba tonnabisaba ajja kubikuleetera okimanyi nti waliwo abayinza okukuviira nga tobagobye n'obagoba kubanga Mukama alaba nti embala yaabwe teyeetaaga kubeera wamu naawe Dawudi kye yava asaba n'agamba nti Mukama onteeke wala abakozi b'obubi nteeka wala abakozi b'obubi Dawudi ng'asaba naye Katonda ekyamukonekitingisa n'omutima gwa Dawudi kubanga Dawudi yadde yatambuliranga mu bubi naye Katonda yalaba omutima gwe nga gumwagala abooluganda si ffe twerokola era si ffe twemanaginga okutambula obulungi wabula ekisa kya Katonda kye kituleetera okutambulira mu butuukirivu ekisa kya Katonda kyaleetera Ibulayimu okubeera omutuukirivu ekisa kya Katonda kitwetaaga abooluganda weetaaga ekisa kikwambululeko ekyo ekiziba we kibadde kibissa amaaso go okulowooza nti olina kwegula weeguza eri abantu bakwagale ekikulowoozesa nti bw'otambula n'abanene naawe ogenda kuba munene ene oyinza okuba okyensonga n'okukirawo abooluganda njagala okukubuulira ekigambo kino onyumunguze obwongo bwo waliwo abantu b'oli nabo naye nga bakukozesa bukozesa sikugambye nti bakyawe naye beera n'amagezi kubanga omutima gwo gukeŋŋentererwa oluusi otuuka n'oyagala obeere wabali ne bakweseka oluusi otuuka n'okuba n'essimu ne bagijjako oluusi bw'otuuka we bali be bakwogerako ebigambo ebitali nayo ne bakukyayisa buli gw'obeera naye Dawudi ye yalaba kubanga yalina omutima gwa Katonda ng'alina n'okubikkulirwa abantu balaba bweru naye Katonda yalaba emitima gy'abantu ye talabanga bantu bwe balaba era Yesu bw'atyo bwe yagamba Samweri ng'ayogera ku Dawudi owooluganda olwaleero kikwetaagisa okuzuukira ozuukirire mu kigambo kya Katonda kigambo kya Katonda kye kireeta obulamu kigambo kya Katonda kye kikufuula ensonga kigambo kya Katonda bw'okibeeramu n'okitambuliramu bw'osera ekigambo ekirungi n'okirowoolezaamu n'okisabiramu ne kijjula mu ggwe ne Yesu n'ajjula mu ggwe n'otambula ekigambo ekisa kya Katonda kye kitubeerako era kye kitukoza bye tubeera sigamba nti nno tusukkulumya obutuukirivu okusukkuluma Katonda naye ekisa kya Katonda kye kitubeera ekitegeeza nti buli lunaku ntambulanga neegomba okwongera ku ekyo kye nsoma okujja wano n'okutegeera bwe nnina okutambula era ne bwe mbeera nga nkooye oba ne bwe mbeera nga nnyonoonye ne nzirukira eri Mukama n'annyamba n'ansaasira kubanga abooluganda ekigambo kiriwo kiti gwe kwe kulokoka n'otubira n'ogamba nze nalokoka namala naye nga ne bw'oyonoona tofaayo kwenenya nga ne bw'onyigiriza abalala tofaayo kugenda kugamba nti waayo ensonyiwa nga ne bw'oyonoona toyagala kuvaayo gamba nti Katonda wange onsaasire Mukama yatuwa ffomyola ez'okwenenya gy'ali ne tufuna obutuukirivu mu ye ne tubeera nga tutambulira mu mirembe abooluganda twekolemu omulimu kola olutaali mu nnyumba yo obeere ng'okwana Katonda y'atatuyiwa ensi etuyiwa abantu batujerega batulabanga bwe tuli batusindika bweru tebakwagaliza naye Katonda akwagaliza Katonda yamanya ebiro byaffe n'ebiseera Katonda ye Katonda ataswaza Katonda ye Katonda alwana entalo z'okutuuka ku nkomerero z'ensi Katonda ye Katonda akubbulula n'akujja mu kinnya Dawudi kye yava asaba n'agamba nti mu kusaba nakowoola Mukama era Mukama n'annyamba n'anzijja mu mikono gy'abalabe
n'amponya n'anzija mu kinnya n'antaasa okuva mu mikono gy'abalabe. Haleluya. Mukama mulungi, omunayiyamu oluyimba. Mukama mwebaza. Katonda asobola okukununula okujja mu mikono gy'abalabe, naye akujja mu mikono gy'abalabe ng'oyize wano. Bikula ekigambo kya Katonda kinyuma, kisigala mukwano gwo, n'okyebakiramu, n'okitambuliramu, ne kikuwanguza. Katonda n'akulwanira entalo. Owooluganda teweetaaga nsi kutegeera. Katonda kasita akutegeera, ekyo kye kigambo ekikulu. Katonda bw'akutegeera yakwanjula. Ate ekikulu Katonda bw'aba atwanjula eri ebifo eby'obuvunaanyizibwa bye twetaaga, abantu ab'obuvunaanyizibwa bye teetaaga. Kubanga omuntu atali wa buvunaanyizibwa abeera nga bw'olaba Abafalisaayo bwe bataategeera Yesu. Buli bibuuzo bye baleetera bwe tusoma okweyongerayo, ne bwe tusoma mu Matayo 16 ng'olaba Abafalisaayo bwe babuuza ebigambo. Abantu ababi mu bulamu bwo babeerawo okukema, babeerawo okutega. Leero yagambye atya, leero yayambadde atya, leero yakoze atya. Babeeramu ebyo ebigambo eby'abantu ebyo tebirina maanyi. Bayibuli kyevudde tugamba Yesu n'agamba, n'abaddamu mu 13:15 naye n'addamu n'agamba nti buli kisimbe kitango ow'omu ggulu ky'ataasimba kirisimbulwa. Buli kigambo kyonna ekibi kye babadde bakwogerako kisimbulizibwa mu linnya lya Yesu. Buli bigambo bye babadde bakuwaayira bakulemese amakaago, bakulemese obuweereza, bakulemese ettaka lyo, bakulemese bizinesi yo, buli bye bayogera nga bakulimbirira, byonna mu linnya lya Yesu mbiragira okusimbulizibwa kakano okuva mu bulamu obwo. Kubanga kyonna Katonda ky'ataasimba, ky'ataayogera, Mwoyo Mutukuvu ky'atassa mu Bayibuli wano, kyonna kisimbulizibwa mu linnya erya Yesu. Era Mukama mu linnya erya Yesu kyemasumulula omwoyo wa Katonda, omwoyo wa Mukama aleeta emirembe, omwoyo w'ekigambo ky'obwa Katonda akukeka, akuwa emirembe, akuleetera essuubi, akuleetera okukkiriza, akuleetera okwekkiririzaamu, kubanga yakutonda mu kifaananyi kye, embala ey'obwa Katonda. Era teugenda kuddamu kwerimba. Gamba neeyambulula okwerimba, neeyambulula okwegomba abo abatagenda na kunnyamba. Bembadde njagala naye nga bansuula eri. Naye Mukama mu linnya lya Yesu ontambuza ng'onsembereza ng'onneetolooza abo abakutya Mukama. Dawudi kyeyava asaba n'agamba Mukama ye musumba wange, seetaagenga angalamiza mu ddundiro ery'omuddo omuto, antwala ku mabbali ag'amazzi amateefu, n'akomyawo emmeeme yange. Ekyo Mukama kyakukolera olwaleero. Mukama akutwala ku mabbali ag'amazzi amateefu. Mukama akutwala awali abantu abateefu. Mukama akutwala awali abantu abawombeefu. Mukama agenda kutwala awali abantu abakutegeera, abakuserebulatinga, abategeera ekirabo ky'oli. Okimanyi nti emirundi mingi abantu tebatutegeera, tebakutegeera. Naye nga wagenze mu kifo ekituufu, embala yeevaayo. Katonda kye yakuwa kivaayo. Ekyo Mukama kye yateeka mu ggwe kivaayo. Ne bw'oba oli muyimbi otandika okuyimba kubanga oli wa ddembe. Abakwetolodde bakwagala, bakuwuliriramu, era bw'oyogera bw'oti bawulira. Omuntu kyayinza okutegeera gw'ayagala Katonda ye muntu munno alina ekigambo era kitambulirako mu mazima ne mu mwoyo. Omuntu atatambulira ku kigambo kya Katonda ayogera obwogeza ekigambo ku mimwa gye, embala yeeba ndala, eba njawufu. Era bwe tuba tusomye Bayibuli oba osobola okukiraba. N'olwekyo abooluganda tulina okutambulira mu kigambo kya Katonda, tutambulire mu mwoyo, tutambulire mu Yesu, kubanga emirembe giva eri Yesu, era bwe tuginoonya giva eri Yesu, era tugifuna. Abooluganda tubeere nga fokasi yaffe yonna tugitadde ku Yesu. Tunaakikola tutya? Kusoma kigambo emisana n'ekiro, tuyige Yesu, tuyige Yesu. Singa obuuza buli omu bw'awulira kaakati, buuza buli omu bw'awulira ku ssaawa eno. Abantu abasinga babeera si basanyufu, abantu abasinga babeera nga balina disappointments. Abantu baayiyibwa ng'omuntu si musanyufu. Okufiirwa kumalako emirembe, okuyigganyizibwa kutwala eddembe, okuggwamu amaanyi, omuntu n'abeera ng'ali frustrated, omuntu n'abeera ng'ali mu kukungubaga, okubbibwa, okunyagibwa, okusunguwalizibwa, okuwaayirwa, nga byonna bikumazeeko emirembe. Naye olunaku olwaleero, lunaku lwo okusembeza Yesu Kristo ng'omulokozi wo. Sembeza Yesu Kristo ng'omulokozi wo, gamba ayi Yesu, olunaku olwaleero nkwetaaga mu mutima gwange, nkusembeza olunaku olwaleero, era nga nkukkiriza nti gw'ondeetedde emirembe, gw'ondeetedde okuwona,
gw'ondeetedde okutegeera. Ngenda kusoma ekigambo kyo kibeeremu emisana n'ekiro, era bwe kityo bwe naasobola okukulaakulana, bwe naasobola okufuna obugagga. Kubanga Bayibuli egamba nti anaatuwanga obugagga obw'omu ggulu okuva mu bituli eby'omu ggulu. Ate Katonda obugagga bw'atuwa tagattako buyinike. Ye Katonda atuwa emirembe, tayagala tweraliikirire ti emirembe gyange ngibawa so singa ensi bw'ebawa. Emirembe gy'ensi tegisanyusa, gya kaseera, gya microwave. Naye Katonda y'atuwa essanyu. Essanyu lya Mukama ge maanyi gaffe. Mu Nekemeya 8:10 bw'ayogera, ge maanyi gaffe. Tokkiriza mulabe kukuggyako ssanyu. Beera mu kigambo kya Katonda. Okimanyi nti buli okiddiŋŋana kireeta obulamu bw'okusituka, kireeta omutima gwo okujaganya, kireeta obulamu mu mutima gwo, kitwala depression, kitwala stress, kitwala embeera endwadde, kitwala okweraliikirira, kitwala obujja. Omuntu asoma ekigambo kya Katonda nga tali ku mateeka gano ag'abantu Yesu g'ayogeddeko, ekigambo kya Katonda kiba kikola, era ne bw'aba akyogedde abawulizi kibaleetera emirembe. Mukama nkwebaza kubanga gwe ekigambo kyo kindeetera emirembe Mukama. Ekigambo kyo kituleetedde emirembe Mukama. Ekigambo kyo kye tunaabeera mu Yesu. Ekigambo kyo kye kiwummuza omutima gwange. Ekigambo kyo ngenda kwetika ekigoliga ekyangu, ekikoliga ekyangu, era Mukama nsalawo bulungi kubanga kino kye nsalawo okukuweereza kya mirembe na mirembe tekiriggwawo. Mukama ngenda kubeera ku bigere ebyo. Mukama nga ndowooleza mu ggwe. Mukama nga ne bwe mba nsinza sisinza businza bantu bandabe bantendereze tindiwa ddoboozi tinyambadde bulungi. Ne bwe mba mbuulira enjiri eviira ddala mu mateeka g'ekigambo kya Katonda kubanga ekigambo ekyo kitudde mu nze nange kikola mu nze. Mukama weebale kubanga onkyalidde olwaleero. Weebale nnyo Mukama okyadde mu maka gange. Kyalira mwami wange, nkusaba okyalira abaana bange bakutye Mukama batambulire mu ggwe. Kusaba okyalire mukyala wange era tukolagane bulungi. Ne bwe tubanga waliwo ebitusobedde Mukama tutuula ne twenenyagazaganya ne tuteesa nga tutambulira ku musingi kubanga twetaaga Yesu. Mukama gwe twetaaga kubanga omugugu gw'omwangu atozze kutuwummuza tubeere nga tuwummula tufune ekiwummulo mu mutima mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Yesu agenda kutuyigiriza okubeera ab'eddembe. Bw'obeera owulira obusungu, ng'owulira enjala, bw'oba okyawulira okusingibwa, ng'owulira okusingibwa omusango, bw'oba okyawulira okuswala, bwe tubeera nga tukyalemeddwa okutambula obulungi ne Mukama, ng'olina okwesumulula. Tulina okwesumulula abooluganda, tulina okwesumulula tusonyiire ddala. Ekyo kye kisinga okulemesa okwesumulula. Naye okwesumulula kwaffe kwetaaga kujja eri Yesu, kwesumululira mu kigambo nga olina okuta ebyakukwata, nga wanyiiga nnyo, nga wanyiizibwa bingi nnyo ebitunyiiza, bingi nnyo, naye mu Katonda mwe twesumululira. Wuliriza enjiri Katonda nga bw'agamba. Yesu n'agamba nti mubaleke bebasaale abatalaba kubanga balina amaaso naye tebalaba, birina amatu naye tebiwulira. Kyova olaba Yesu bwe yali mu Matayo 13, waliwo wano mu Matayo 13, Yesu abayigirizwa bagenda ne bamubuuza ne bamugamba nti ekibiina kyonna ne kiyimirira ku ttale. Eyo nno 13 n'olunyiriri olw'okubiri awo. N'ayogera nabo bingi mu ngero ng'agamba nti laba omusizi yafuluma okusiga. Bwe yali ng'asiga, ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo, ennyonyi ne zijja ne zizirya. Endala ne zigwa awali enjazi awatali ttaka lingi. Amangu ago ne zimera kubanga tezaalina ttaka ggwanvu. Enjuba bwe yavaayo ne ziwotookerera kubanga tezaalina mizi ne zikala. Endala ne zigwa ku maggwa, amaggwa ne gamera ne gazizisa. Endala ne zigwa ku ttaka eddungi ne zibala emmere. Endala 100, endala 60, endala 30. Alina amatu awulire. Abayigirizwa ku lunyiriri lw'10 ne bamugamba ne bajja ne bamugamba nti kiki ekikwogeza nabo mu ngero? Yesu n'abaddamu n'abagamba nti mwe muweereddwa okumanya ebigambo eby'ekyama eby'obwakabaka obw'omu ggulu. Bo tebaweereddwa kubanga buli alina aliweebwa era alisukkirirawo, naye buli atalina aliggyibwako ne kyali nakyo. Kyenva njogera nabo mu ngero kubanga bwe balaba tebalaba, bwe bawulira tebawulira, so tebategeera. Naye Isaaya bye yalaba